ennyumba gye yayingiramu yatagiyingirangamu obulungi bwe yaliko okulabika obulungi ne bayingira ne bambuka waggulu n'atuula waliyo entebe waliyo n'obuliri n'atuula yatuula ku buliri yali yakamalawo akaseera katono nnyo agenda okuwulira perfume kiringa perfume akawoowo akatategeerekeka atanye oba Latifa yali alinayo ka boyfriend ke kati ng'ono engeri gy'ali mupya boyfriend ekiseera kye yagiramu baali baakekyawa ne boyfriend kati ffe ne tulowooza ekisiraani kigenze wazza omukisa naye nze natandika okwekengeramu musajja engeri gye yali atuwangamu ssente ekyamazima kyali kisusse nga kamuyisa bubi mbu agenda okuwulira nga obulamu bukyuka atandika owulira kamunguluza omutwe gumuluma ng'awulira awungirira ebiwunya tabitegeera n'abanga avaamu akategeera baakakati naye kwogera naye bwogezi tuleetaayo noonya amafuta ge ate akuta emitwalo 10 agimuwadde nengamba ho kika nga Latifa teyebakangako naye bwogerezeganya ku ssimu naye nga buli kyasaba ne bw'aba tamusabye ng'alina okuweereza ssente ne tulabira ddala nti ono omusajja azze tununula nga Yesu we yanunula abantu mwalaba Yesu ennyumba ya muzeeyi yali etandise okugyamu enjatika eyo n'atuweeza ssente ne tugira mu kaseera ako bannange ebyo tewabinyumiriza mwaka akaseera akatono bwe katyo egamba nga atuwa ssente kakadde you guys got so excited because of that guy's money ng'amuweeza special ng'agenda ebya Latifa benzijukira ako akaseera owasemba okumulaba ng'alinga omuntu okunyumya n'okuseka ebitegeerekeka era owunziko ofunye ebintu by'okufumbirwa oli mwavu onoonya omusajja omugagga tulina yadde 10 by'ebizibu byemusanga beerako n'eddala we weetuusa omugagga gy'anaakusanga bye bagamba omutambuleeko eyo simanya mu mawoteeri mwetege mugenda ggwa ku bibambulira by'abasajja omusajja omugagga amanyi omuwala alina class era amanyi atunuulira omuwala waati n'agamba kati oyo afeekinga fake master ono ddala planned kid aba akulaba kubanga ekisooka ebintu byewakuliramu tebyekwekera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media mobile kutulaba mobile ku subscribinga. Waboli mpya ku channel nyiga akagamba ko ka subscribe. Waboli ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter berango followinga ko blamba. Njagala okubajukiza nti abasazo property consultants ku mitwalo 15 jokka osobola okubookinga ku poloti yakakadde. Genda musazo property consultants baberenga bakuguza. Tulina estates ezenjawulo estates zaffe zezembalambuza okuviira ddala emabega lots weziri okuviira ddala ku miliyoni emu okwambukira ddala waggulu. Wamala tugulako poloti tulina offer. Jangu ng'oteekayo akasente mpola tukuzimbire mpola okuzimba teweetaaga ssente nnyingi nnyo ezaawamu z'otayina. Kwata ezo z'ofunye z'oba otwala ku Sozo Property Consultant. Gulawo akawunti yo nabo bakugulira omusenyu mpola bagulira amabloka mpola ojje ng'ozimba ennyumba yo slow but surely ate omala ogimalirize. Bw'omala okugimala yeffe tulina furniture ow'omulembe tujja kuba tumukuteera mu nnyumba yo dduka misinde ebeera Sozo Property Consultant yokka. Aba Bint Labour bakugamba nti bo batwala baana Bulaaya ng'omwana ng'olemereddwa Uganda olemereddwa ensi teweevuma nsi genda bakufunire passport ogende musiza abawalabu okole banonyeko ku namba yabo yesimu bwo bato bafunye genda ku offices zaabwe awo Busega company Starbucks. Ono ye mwana muwala Mariam Gwendi naye abalabye story ya olunaku olw'eggulo nje nababuulidde Mariam nga nyinyonyola
Latifa sasobola mufuna cause bwe bamala okubinyumiza nga byakabeerawo bayina ebizibu ono ne bamusiba nga titakoze ku bagole ate oli munne kwegamba yafuna psychological torture yeetaaga like a counselor asobola okutuula. She needs rehabilitation. So mu part 2 njagala Mariam Ndoza yabatumalirayo emboozi nasembye wali nga bagamba nti omuwala bwe bamusuula Najjembe ne bamala okumulaba n'amala n'akwatagana ne muganda we awo we nakoma okutegeera naye olwaleero mu kitalo eky'amaanyi okujja eno mu kyalo badde mpulira sina maanyi naye nga ne kontenti olugambo lunjokya. Mariana nsalisa okulaba. Nkale nyabo. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Oje baleke eyo. Tuli fine. Tuli fine. Afere tuli fine. Nsonga za Latifa. Zo zitusuza tetwebase. Ebyo ebintu mwe biri muno bituufu. Adija bintu ebiba tebinakutuukako osobola owakana nti tebiriiyo naye tewali kitasoboka. Embeera ekugira n'ekutabukira n'olaba ne byotalabanga nako mu bulamu obwo. Kati mwono omusajja mwamusisinkana muti omugagga? Omusajja omugagga twali tuva Kabaga kapate ka mukwano gwaffe yali akozeyo kapate twali tuva eyo Munyonyo. Kati twali tutambula tuti netulengera omusajja aparkinze mu Land Rover. Twali abawala nga bana nayitako sister wange ne boogera bye boogera. Kati nze nagenda okulaba Latifa agamba sokodde emabega musooke mudde emabega. Ne tudde emabega omusajja n'atutwalako paka we twali tusula. Kumbe nga bo beewadde ennamba omusajja amwegombye muganda wange beewadde ennamba bagenda tandika kwogerezeganya obulamu. Bagenda tandika kwogerezeganya. Nasanyukamu kubanga mwana gwe oli omusajja yali alabika bulungi. Yali alabika bulungi bambi nga wakitiibwa ate ng'alaga nti alina ssente. Nengamba kati tugenda kuva ku bukakyere tulinnye eddaala. Ffe ebiseera ffe twakulira mu nnaku. I'm so sorry. Twakulira nnyo mu nnaku nnyonnyo. Ewa muno mu Kampala. Kabasanda. Kabasanda mu kyalo? Mu kyalo ddala. I'm so sorry. Era n'okusoma kwaffe tekwali kulungi kubanga mama waffe buli gwe yasomosangako ng'amugamba kati gwe kutadde tandika ebyemikono ate nkwate ku batoobo. Naye nga naffe twegomba okufuna ku basajja abagagga. Ekyamazima nze nalabanga ekirooto nagamba oba omusajja ali mu kujookinga. Ekyamazima yali alabika bulungi. Yali alabika bulungi omusajja wa kitiibwa. Yavaamu mu mmotoka kubanga okusinziira ku mboozi gye nnina kiraga ng'omuwala eyali teyamulabako omwami. Omwami yavaamu mu mmotoka. Yavaamuko mu mmotoka n'atusiibula bulungi. Naye mu kutusiibula yabatuse waka yavaamu mu mmotoka. Mu kutusiibula n'akwata emitwalo 10 n'agiwa Latifa. Engamba waaw. Omala n'omusajja ebbanga bali emyezi 3 nga n'emitwalo 10 tagiwezanga gikuwa mutwalo 2 nga obimanya abasajja bakakati. Naye kwogera naye bwogezi tuleetayo noonya amafuta ge ate akute emitwalo 10 agimuwadde. Nengamba ho kika. Naye nga olunaku nga luziba nga batandika kwogera boogerezeganya. Kati okuzaako emabega mwavaddeko Abasanda okujja mu town mwatuuka mutya ku Galiraaya ku Gazalandi okusiba enviiri? Kati ffe twali ne senga waffe eno mu kibuga ng'era ebyo byakwasaganya kusiba nviiri kusiba bagole. Kati era n'okujja okuyiga enviiri era twatuukira wasenga waffe era senga waffe ne tuyigirawo we twamala oyiga n'atuta tutandika obulamu. Ne tutandika obulamu ngati ngaffe kuba yali amaze otuyigiza nga tumaze okuyiga nga wasigadde kunoonya mirimu tutandika okukola. Era bwe twatandika okukola tetwatandikira mu byaffe era twafuna wa muntu n'atukozesa n'atandika nga otusasulanga.
Ngamba Latifa tubeera awo mbulamu omusajja asindika ssente data nga tukyagula ffe data ne muula naye nga amuteekamu olw'okuba nti oba yakwana siisi yekka data naawe ofuuse muula fenga tetuwa WhatsApp data nafuuka data era time bwasindika nasindika no kwegamba ffe obulamu bwatutambulira bulungi ne tulaba nti nno Katonda atununudde saawa eyo ffe twalaba Katonda yatununudde kuba ffe lumu sister wange yamukubira esimu namugamba nti mama mulwadde ali ku kitanda nomanyi osindika akakadde kalamba yasindika akakadde kalamba obanga ku musajja nga Latifa teyebakangako naye boogerezeganya ku simu naye nga buli kyasaba ne bwaba tamusabye ng'alina okuweereza ssente nitulabira ddala nti ono omusajja azze tununula nga Yesu we yanunula abantu mwalaba Yesu ennyumba ya muzeeyi yali etandise okugyamu enjatika eyo n'atuweeza ssente ne tugira mu kaseera ako bannange ebyo tewabinyumiriza mwaka akaseera akatono bwe katyo egamba nga atuwa ssente kakadde oyo omusajja yadetingira bbanga kino oyo omuwala kuba okusinziira bwe wanyumiriza nalaba nga gitawera na myezi 3 tejawera naye ebirungi byonna yabikola kuba ssente yalaganga nti weeziri ate naffe ne tumanya nti weeziri naffe katukole ekyejo onjigiriza akantu ako wotegera nti ssente weeziri kola ekyejo nga tetukyali obutogo bwa kukubo nga kilasi erinnyemu kuba nze nali nsula Seguku muganda nga kale buli omu asula wuwe buli omu asula wuwe kuba yatuka ekiseera n'atukolera ne bizinesi ennyumba n'atugamba n'atubuuza ennyumba zose sister wange n'amubuuza ennyumba ya ssente mmeka eyo bizinesi omusajja yagikola oba zino ssente ze mwasondanga ne mukolamu bizinesi yabuuza sister olaba nabaga emboozi etaliiyo nzibu yakunyumya yabuuza sister wange bamukozesa bati bamukozesa era sister wange yeetotolako batukozesa naagala tofaayo ngenda kukolera bizinesi eyo si bana mukyala gwe bakozesa nyina akasente akamala sagala mukyala anyoomebwa mu kiseera ekyo eky'emyezi 2 omusajja yabamalirako ssente nga mmeka ekyamazima sola zibala kuba sister wange yali mu nnyumba emitwalo 10 n'agivaamu n'adda mu ya 3 namugala tabeera na mukazi abeera mu buzibu obwa layisi agenda tuuka ekiseera ajjengawo kuba yali amusuubiza n'embaga nti we babeera nga bakyedeetinga ejja tuuka ekiseera abeere nga ajjawo kati emmotoka ye agisimba tya akaziga k'emitwalo 8 mitwalo 10 agendeko mu nnyumba ey'ebbeeyiko yali amugala nafuna ya 5 sister wange n'atya naga wagindikamu netufuna eyo ya 3 natulya bintu tweyagala nno mwaka akaseera engoye twayambalanga ddala kwobadde bw'ofunako akadaala k'olinnya oba owulira nga awo oli bulala engoye twayambalanga twakyusanga kano twakyusanga kati omusajja yatuteekangamu ssente ng'oyinza okugamba bba wa Latifa ye wange kubanga buli kirungi ekyatuukanga ku Latifa nange kyatuukangako nakifunanga sister wange teyali mukodo munange nga tubeera awo n'omusajja nga bizinesi tugikola nga bakasitomera tufunira ddala nga tuwona otukozesa nga tugamba kyekyo ekirungi twali tukkaanya bulungi twalinga baluganda ate nga tuli bamukwano kizibu osanga abooluganda nga ate bamukwano ebiseera ebisinga mubeera abooluganda ate nga temuli bamukwano ffe twalinga baluganda ate nga tussa kimu nga tuteesa oba engeri gye twakulira mu nnaku ennaku nga yatukuba nnyo nga yababwebwe nadda be bano nti omusajja yayimba agamba simanyi bw'ofuna ekyemisana ekyeggulo kifuna lutalo oba niyayimba oluyimba okufuna ekyemisana ekyeggulo kifuna buzibu bwennyini nnyini nga tukola bizinesi nga tugitambuza bulungi nnyo tusiba abagole ebya make-up byonna tubimanyi tetutegana ate kunoonya wa make-up biki tubambaza kasente nga kajja naye mwaka akaseera twafunamu akasente ne tugula n'akapoloti sigamba nti omusajja nti yazituwa
yagenda okujanga tukunganyi bwe yajja n'atukolera aka business ntugatagatana obusente bwe twali tuyina netugulayo akapoloti netusooka tuteekamu tulumu zigira zibeerawo kati ffe twali tuyina ekiteeso nti bwe tusooka okugula akapoloti nga kange tuddemu ate ngula kwegamba twesondenga tweyambe emu bweba ewedde tugule n'endala tuzimbemu tumale tugabane bw'oba ekintu ekyo bwe kityo kitegeera bwe tutyo kati eno twali twakamala bwe twagigula ne tuteekamu luumu 2 twali tetunagula ndala ate awo ebizibu ne bijja omanya dijja owali omukka tewabula muliro banaye omusajja nga yabawanga sente nnyingi nemusobola n'okugula akapoloti mwakagula olwedde kalimu enju kapoloti twakagula netumala nga mulimu ennyumba nga mweri olwedde mwalimu akayumba kati nga tupulaninga kugula kalala akapoloti tuteekemu ennyumba kati tugabane era ebiwandiiko byali bigatta ffenna maama nga yabitereka akapoloti akasooka naye adijja ekyamazima wabeera ekirungi n'amaziga gabeerawo seera ebisinga ffe abawala tulaba abasajja abo abagagga kuba teri yali afukamiddeko okusaba n'aganjaga omusajja omwavu buli omu aba yeetaaga musajja ayinamu naye ayinamu azikoze atya azijjeewa kati ffe ebiseera ebimu tetubinonooza ebyo ffe tusaba kimu omusajja nga mugagga nga yazimba lwaki temuliimu mukazi kati ebiseera ebisinga bwe buzibu bwe tusanga kati nga ffe tutambuzamu n'ebulamu omusajja oyo era ebbanga teryayidde ne omusajja ekiseera nga kituuka kyokka mu eryo lyonna ebbanga omusajja teyeegomba nnyo okutuuka Latifa waasula nga ne sente ze yamuwa apangisa ennyumba tatuukanga nawo ku nju ne tugamba oba twafuna mufaaza oba ndiga yamutomera ffenno nga tukiyita nakifala nga tamusaba n'ekiseera kyatuuka neŋŋamba nga Latifa tayayaana bamusabeko manyi asobola okufuna omuntu gwe n'omufuula kifala ntitwafuna kifala kyaffe twafuna kifala kyaffe kyetukama oba amusabye oba tamusabye nga Latifa tebimukwatako nga ye afa ku kimu ssente fa kimu ssente ng'obulamu butambula nga etwabubala naye natuka ekiseera nze neekengeramu oba Latifa yali alinayo ka boyfriend ke nti ng'ono engeri gy'ali mupya boyfriend ekiseera kye yagiramu baali baakekyawa ne boyfriend kati ffe ne tulowooza ekisiraani kigenze twazze omukisa naye nze natandika okwekengeramu musajja engeri gye yali atuwangamu ssente ekyamazima kyali kisusse mu myezi egyo 3 yabawo obukadde nga bumeka naye nkubuulire essente ezo soya zibalaabala zigatta zituuka obukadde 3 era awo ndowooza bukadde nga 3 n'okuyisaamuko kuba tosobola kubala otandika obala data otandika okubala sente zeyasindikanga buli lunaku eza lanchi okwata olupapulo otandika ozibala naye gwe manya zaali nnyingi natuka ekiseera neniraliikiriramu muntu waawa asindika sente tasobola kuyaayaana tasobola yaayaana tayogera nti no bankusisinkane naye omusajja waabeera takusaba muleke kuba bannaye oyinza okumusaba ne weetirimbula anti ebiseera ebisinga ffe tugiyita mirembe nti omusajja bw'atansaba bambi omusajja oyo alabika abikwata mpola naye bibaamuko oluusi okwegendereza zaaki ezo zonna kuba nze mmanyi omusajja agenda okukwata oba emitwalo 2 nga waaziteeka alabawo naye ono ola kuba Latifa yali mulungi nakyo nenkirowooza neŋŋamba olw'okuba oli mukulu we kyova weeyita fala nakuwulira ku ssimu oŋŋamba mbu nze ndi fala fa nsinga obwa shaapu era yaŋŋambanga enkya n'eggulo naŋŋamba nti nze ndi fala kuba we natuka okwekengera Latifa nemugamba naye sente z'omusajja zetulya tugenda zikomyawo omusajja ateegombako nakulabako woofusula wadde woofuse naŋŋamba nti gwe oli fala olimu ekyalo kingi ne Kampala ffe tukikubanga
Nenzikiriza nengamba munnange osanga ebye Kampala we bityo ebitambula ab'omu kyalo munnange ogenda naye nakusiibuza paapaali osanga omu kibuga webaate nange nja kufunayo nange fala wange bwati akusiibuze paapaali agenda eri mu lusuku n'alireeta fene n'amukuwa weetikogende ate ab'omu kyalo kinene nnyo nnyo mwenna mukeera mu nnimiro agenda kuwaki emwanyi tezinnatuuka naye ate omusisinkanya ebigolooza agenda kusiibuza ki sente kuba ye ate yali sharp nnyo sisita wange amugezi nnyo aba agenda kusiibuza sente munnange tubeerawo mu bulamu obubwe butyo nga butambula ng'etwabubala era nenyo nga ngamba Latifa era omutima ne gunkuba kyokka nno mu kyalo ne maama tumuweereza buli kimu tufaayo naye ye nga ne maama naye tabuuza nti oba munnange akasente nga kajjira kumukumu ndowooza nga ye alowooza abaana be bali eno bakikuba nga tukaweereza nga naye ali atabuuza kale ye simunenya nnyo kuba n'abaana bo bwe baba bajja ku kibuga kola era teeka baba balina okuweereza munnaye nga tubeera bwe tutyo kati ekiseera kyatuuka omwami n'amukubira n'amugamba njagala kusisinkana banange twasanyuka naye ne ngambamu Latifa kwolwo olunaku twalinayo emirimu nalina ab'okunaaza mu mutwe nyinayo ow'okusiba ate ng'enkeera tulinayo abagole akasente baakatuwa kyokka terabe omusajja wakubanga olwaleero ayagala musisinkana ng'enkya mulina omulimu ate enkya tulina omulimu okusisinkana omuntu tekitegeeza kusulayo mpozi gamba engeri Latifa gye yali ayaayaana twasanyuka nnyo ne Latifa kuba kye yali ayaayaanira ng'akasente k'omusajja akalidde ko kamutuuse ng'ayagala kyukyuna ekyamazima waliwo omuntu akugonza omutima n'agugonza n'agukubaakuba ate bannaye sente nga wakkwatirako bwati nga wayebaayeba dda zirina engeri gye zitumalamu amagezi esente zo simanyi kirimu ssente naye adija ne weeyandibadde ggwe era wandisanyuse n'ogamba kiki kye nalindirira obwedda akuweereza ebirabo ebyakumukumu nti n'abaffe abafeneera ng'omanyi bagenda kusiibuza feneera nagamba jangu nsiikana era ogenda oyaayaana munnange nga mugamba naye tolwayo naye nasooka mugamba tugende ffenna kuba nali njagala musisinkana nzire mwebaze ku byatukoledde tugende ffenna nze ne wensigala obusigaze bweru wa geeti naye ng'omusajja oyo omulabyeko yabugamba mutwalawo we oba baali bagenda mu restaurant kulya ddira yamugamba amusookeza waka yamugamba nti kati yafuuka mukyala we alina okumanya ewuwe wagenda obeera era n'amukubisa n'akuba ne pulaani amaka ge we gaali gatunula n'amugamba njagala ojje olabe n'okulaba bintu ki by'oyagala okukozesa mu nnyumba ebitaliimu ki ky'oyagala nnongooseemu kuba kati oli mukyala wange ogenda fuuka mama w'abaana bange kati nange nenjayaana nnyo okulaba ku mwami onzire mulabu ogwokubiri mwebaze ku birungi byatukoledde atukoledde bizinensi tetumulabanga tetuddangamu mulaba sente abadde azisindika esimu yange tegwako data tegwako airtime ne Latifa obulamu butambula bulungi nga njagala nkole ki mwebazeeko nga muula wange kati Latifa nangamba ye ali ku bwangu tujja kuddayo lala ye kasookeyo tekiba kirungi omuntu kugenda ate olunaku lwosinkana omuntu ate mugenda atwala omuyoolerero yaguyita muyoolerero ningamba kale tewali buzibu ne mugaa kati ogenda kumalayo budde ki nangamba kuba yasimbulanga ssaawa 3 yali agenda ssaawa 3 nangamba okuwera ssaawa 6 agenda kuba ntuuseeko oba ssaawa 7 nga yeekuba buwoowo buliko nga yambala bugoye bwe buliko ng'asimbula ng'agenda naye kimanyi bamuweereza na special emukime yagamba mukazi we talinya ziboda omwami yali mu bigambo bye nga yeppankamu era nga oba tomumanyiddwe ogamba oba aduula nedda omuntu ayogera ebigambo
ngate nolabye ddala bakuduulira buduulizi kati boda abazituulako bosi bange era niwe yanditudde ku boda yandituuse nga mweza special excited kyentegeeza you guys got so excited because of that guy's money nga mweza special nga agenda ebya Latifa benzijukira akaseera owasemba okumulaba nga alinga omuntu okunyumya n'okuseka ebitegeerekeka amusoso Latifa nga agenda kuba bino sigama nti naliyo wabula yanyumya ng'akyalimu akategeera ng'ayingira ng'asinkana musajja yamusanga amulindidde bweru wa geeti nga bayingira mu geeti ng'amaka malungi ng'amaka galabika bulungi ng'oyinza ogamba oba pulezidenti yasulawo naye yasangawo abawala abanyirira abalabika obulungi abalungi nga bonna baamyuka agamba n'alengerawo oba kale kyetwategeera oluvannyuma teyali mwana naye nga alabikanga mwana nga kampi bwe katye ate nga mumusanyukira yaseka bwe yaseka ng'alina erinnya eri nga liri wano waggulu nga ddene naye mu kumulaba ng'omulaba ng'omwana omuto mbuze nzirirayo kemabega kati wano bamuleetedde uba emukime wa special basinkana batya n'omusajja nti kati ono yo wa uba bamuwa endagiriro omusajja yamusinkana bweru wa geeti teyamusanga munyonyo gye basinkana ku pate yamutwala paka wuwe mutwala paka wuwe ne bayingira naye mu kuyingira awo yasinkana abawala baali balungi ddala nga bamyufu kati n'asangawo abawala yabasangawa waka w'oyo omusajja waka w'oyo omusajja we yabasanga abawala nga balaka bulungi n'asooka ne yeetunulirako kuba naye yali agyewulira nti alabika bulungi ekyamazima bali bo bamusukkako mbu naye nga waliwo akasajja kalinga kasajja kali awo tekategerekeka kati mumusanyukira nako kasanyuka kati mukuseka bwe kati nga eno yonna bibuno byerere teri mannyo naye nga kalina erinnya eri naye nga tekategereka natabifaako ne bayingiramu n'amuyingiza ne batuuka mu ddiiro kati aba atuula bw'ati naga sitati wano togenda tuulawo tugenda tuula eri waggulu feka ntunyumye ebyaffe wana beetaliratalirawo nnyo abantu ennyumba gye yayingiramu yetagiyingirangamu obulungi bwe yaliko okulabika obulungi ne bayingira ne bambuka waggulu n'atuula waliyo entebe waliyo n'obuliri n'atuula yatuula ku buliri yali yakamalawo akaseera katono nnyo agenda okuwulira perfume kiringa perfume akawoowo akatategeerekeka ate nga kamuyisa bubi mbu agenda okuwulira nga obulamu bukyuka atandika owulira kamunguluza omutwe gumuluma ng'awulira awungirira ebiwunya tabitegeera n'abanga avaamu akategeera kati olwamalawo omwami n'akola kinamuga kati awo yali tannaba nnyo owungirira nyombwa abiki ebiwunya kwe n'amugamba ebiki nze nga siina kyempulira bwe wazze n'ebiwunya kati mukazi wattu n'asoberwa okakana nga agudde wansi kalaba kamunguluza alaba ensi yeetooloola alaba ennyumba yeetooloola n'omusajja mwenyini nga amulaba ng'eyeetooloola naye ng'akategeera mwekali akatonotono naye nga ebintu bimususseeko olwamala omusajja n'akola ki
n'afuluma. Kati ye yalowooza oba agenze muleetera ku kyakunywa kakkane oba agenze muleetera ku ki ekintu kyonna kyonna oba naye atidde. Kati mbu ye kwe kwewalula. Waliwo akasenge ke yagula naye nga mulimu ttooyi shishawa biki ye yakayita akasenge naye nga yali ttooyi. Neyeewalula mpola mpola naye nga awulira amagulu mbu gamukutuse muno eno takyasobola okuyimirira ng'omuntu omulamu nga awulira amagulu gamukutuse yenna awulira talina maanyi. Neyeewalula mpola mpola n'agenda ku sinki mbu n'asumula taapu neyeyisaako mu maaso neyeeyuwirako agendanga okulaba nga kale azeemuko ku maanyi. Omusajja era tannadda. Kati nga yeewalula ng'agamba ngenda kufiira wano. Abewaffe tebamanyi. Kyokka mu kuyingira laba ate mu kwambuka eno waggulu akasawo akalimu ssente akalimu essimu akalimu buli kimu ate yakeerabira mu ntebe wansi. Teyayambuka nako. Omusajja we yamugambira nti tugende eri waggulu tutuule. Yabireka ate waatudde. Kati ate mu kuyingira ekisenge teyafuna budde budayo mbw ate kunoona birala kuba bwe yayingira yasibaawo. We yayingirira yali rush hour. Kale neyeewalula n'aggula akasenge akalala. Ekyali muli mwana gw'embu nga mulimu amajambiya mulimu amafumu mu kasenge akalala ke yaggula ng'avudde mu kiyigo. Kuba naye yatandika okutya okweraliikirira nga tabitegeera. Amuleesaamu avuddewo tamanyi bw'akomawo atya. Yamulese mu mbeera wayise eddakiika nga 2 omusajja tadda. Yamulese mu mbeera etali ntuufu yeebuuza kiki lwaki tadda. N'aggula akasenge nga buli kissi kiri muli nga kuliko n'ejjambiya eriko omusaayi nga mulimu n'ensuwa nga yagisibamu ekyayi n'amala n'agisibamu olubugo n'amala wansi n'ayaliirirawo era olubugo kwetudde naye nga tebitegeerekeka. Mbwawo n'ati ate n'addamu buto okuwunga. Kati mu kutya ennyo n'atandika obuliidinga n'atandika ovaamu omusaayi. Oba ekyadijja wali okirabyeko ekyo ekintu nti bw'otya ennyo kati omuntu asobola okutya n'avaamu n'olusu olubi. N'otandika n'otuyana n'otulukuka. Nze nafiirwako bebi wange first born. Naye lwe yafa lwennyini nnyini mu kutya okungi ennyo nga bambikidde kuba yaliko oxygen ne baŋŋamba ono afudde. Omwana afudde. Natandika obuliidinga. Kati ekyekintu kati ffe ekyekintu naye essaawa eyo yatandika obuliidinga n'avaamu omusaayi omuyitirivu ate n'addamu n'awungira ddala n'agamba nfudde ngenda kufiira eno ng'abeewaffe tebamanyi. Yatandika okwejjusa n'addamu ate n'awungira ddala n'addamu ate okulaba ng'ensi yeetooloola ebikanzunzu biri ebyabaddewo nebidda ate wali eri yabadde atereddemu era n'agwa wansi. Yali akyagudde wansi naye era ng'alimu akategeera ali awazo bw'atyo omusajja n'akomawo. Yali kalookinzeewo kubamu obudde yakwata ku lujja alabe nti afulumayo kyagaana. Yagezaako okufuluma ekigaana. Sajja bwe yakomawo nakali akaana akalinga akasajja si kasajja. N'amugamba ekyokukola okimanyi. Akasajja n'akafulumya n'agasooka ofulume n'akafulumya n'akomawo oluggi lwe n'alulookinga. Yakuba sisita wange. Sisita wange yagamba yamukuba nga bw'amugamba oyagala kunkola ki kino? Oyagala kunzita? Ky'okoze okimanyi?
oba tokimanyi kyokanga ye abadde agenda ekyamazima sisita wange nga takimanyi ekyaki kyamukoze ye yali agenda kutta munne naye yewe kyatuuka ku kumutta nga tayagala kufa kuba ebyo ebiseera muganda wange ye yali mu bulumi mu buzibu naye nga amubuuza kyokoze okimanyi oyagala kunzisa okimanyi n'ayongera n'amusambasamba emigere ekyamazima yali amanyi awedde obulamu bwe buwedde yali amanyi ebyo ebiwedde ng'akaaba bukaabi tamanyi kiddako kati ne wayitawo eddakiika nga 3 mbu omusajja n'akuba essimu n'akubira wa special n'amulagira nabwa jangu otwala ono n'akwata akagoye bwajjukira kalina kamyufu n'akamusiba kantuntunu n'amala n'amufulumya ne bamuteeka mu mmotoka gye bavuga gye balaga tamanyiiyo n'amuvuga tamanyaani tamanyi kiddako kati babantwala ku nzita nga tamanyi kiddako awo ozirika ovaako osobola okuwunga bye baayogera ebisinga yali teyabiwulira kumbe kyakamba omusajja baali bamugambye amuvuge paka mu mabira ne basuula eyo n'awulira emmotoka ng'esimbula kuba mu nsiba mu engeri gye bamusibamu bamusiba amaaso ne bamusiba n'emimwa obutaleekaana n'abeeraawo naye yamusuula ku kkubo teyamusuula nti oba munda eri kuba oli yali naye yeewonya kibambulira kirabika n'asuulawo ne yeeyongerayo bw'aba booda ne bayitangawo naye waliwo amawoloboozi ge yawulira waliwo booda gye yawulira ng'ejja omukazi n'amugamba yimirira ono si muntu omukyalo oyagala kunzisa wano battirawo nnyo abantu jjukira ne patro bw'eba eyita ne batusanga kw'ono omuntu bagenda kubuuza ffe yavuddewa waawa kyaze kitya kyakoze kitya nedda kankole ogwandeese n'asimbula ne bagenda yali amanyi awonye bagenda mutaasa nagamba mukama agenda vaawo atya kyokka nkudirako emabega enkeera jjukira kwe kusiba abagole mpozi Latifa yagenda okugenda ewa mugaga nga mwina omulimu gw'abagole baatuwadde obukadde bwabwe 2 twabusaasaanya dda ate ng'essente boozimanyi bazikuwa zijjako n'ebizibu 100 nkuba essimu ya Latifa essimu nga yali ebaddeko ate eyamuko yali ebaddeko essimu ya muko nansonyiwa oseka essimu ya muko yo tewagikubako yagala muyita muko atayagala kumanya nakuba essimu bwenkuba ku ya Latifa bwenkuba eyo y'ogwo ogusajja nga zonna teziriiko netandika okweraliikira nze nasula seebase nemmanya nti sisita alabika afunye obuzibu omuntu eyangambye agenda kudda ssaawa 6 obudde buzibye tuli mu ssaawa 7 gwa kiro nti okubira maama omunnyonnyola ngenda munnyonnyola mbuki bwe wabaddewo omugagga atuwa ssente n'olusukaali gw'obadde onywa mbu waliwo abadde amuweereza nenninda buki abagole nabasiba bakeera ku saaluuni nga nsibe yo nga nsibe kuba essimu yange natuuka nange nenjijjako nali siinanga ekijja nkola mulimu ogwo nga sinnawuliza sisita wange ekyamazima obudde ne bukyanga era essimu teriiko sisita agamba yasulaawo kukuba kubanga yagamba nti bamusulawo ye kyakoma okujjukira bagenda omusiba akatunutunu kirabika obudde bwali buwungeera bwali kiro
ku makya azira kisayi yamulonda ne bamutwala mu ddaaliro naye bwe awo wonna nga entegeera era nga si eri awo ennyo mu kujjukira ennyo najjukira namba ya brother waffe nga bamukozeeko bamutuusiriza mu kakiriniki kati bwe yajjukira ennamba ne bakubira brother wange ne brother wange naye nankubira empeereza akasente akeddwaliro n'akasente akamuleeta paka ene baamugjayo batya mu kibira mu kibira era abayise be baamununula balaba muntu yenyenya alaaja naakola ki mbu abo abaamugjayo baamulengera ng'eri bo baali balowooza mufu jjukira engoye zonna zaali zibunye omusaayi engeri gye yali abulidinga nga talina na paadi engoye zibunye omusaayi yena bamusibye kantonotono kati bo nga balowooza mufu yabawulira nga boogera ko munne namugamba tugendeyo neekanze n'okwekanga ne bamutaasa ne bamutwala mu kalwaliro omuntu eyasuze mu mpewo omuntu eyasiiba nga talidde n'asula nga talidde kwegamba nga embeera gy'alimu era nga si nnungi ngambi I'm so sorry nange abantu bajja mu bulamu bwaffe nitulabanga ab'omugaso mukama yatukweka emitima banange mukama yali tulaza ani mukyamu ani mulungi nzadijja essaawa zino ndi mu bwavu era nakoma sialina adde 10 naye nze omusajja ne bwoba oyimiridde ng'onyirira otya ng'olaga olina ssente weevuga era ndoza toli batamu ati zewaga oli fala kati semanye era ndowooza ndi fala wakiri ngenda n'owakagaali neetandika naye kuba oli eyeevuga nze simanyi mamotoka ge gye yagajja ate ebiseera ebisinga fe abakafiiramu bayingira ebintu byabwe ne banoonya abaana b'abendi kuba sisita wange ekintu kye bamutuusako sikulimba kati ng'amala ng'atuuka e Kampala bino ng'asooka abikunyumiza abinyumiza agwatya eddala okutuuka e Butayika kati embeera yamusukkako kati nze ng'ovudde ku ky'omulwadde ebya sisita akomyewo e Kampala tugamba katutandike obulamu ebyo tubyesonyiwe oba kale twagezaako tulabe oba tunyoonyerezaako tekyasoboka omusajja oyo akwatibwe tekyasoboka kati nze nga ate n'abaana ab'emikolo owaddeko oba mpozi gamba yali tajjukirayo mu maka gye bamutwala tebajjukirayo yali tajjukirayo ate era n'ebizibu ebyamugwako obudde kugayiraaya ku kkubo sisita jja tusiba akaviiri oyita abantu enewe buli wamu waliwo omukisa sijja kwogera nnyo bingi kubanga omugagga asobola okugenda ne mu ggeto n'afunayo omukyala naye ebyo byakoma mu firimu anaye nze mbabuulira ebyo byakoma mu firimu ebyo abakazi byembigula obubina olw'okuba olabye omusajja avuga emmotoka asala ekkuba olowooza agenda kuvaamu mu mmotoka ajja kugamba anti yingira tugende nkuwasa ebyo byonna bya mu firimu waliyo abalina omukisa gyabwe naye ffe munaye kyatukwata bubi kyatuddira bubi munaye bubi bambi njagala okuzzayo emabega nga sinneerabira mwali mulina abagole gwe bakola otya era twakakkana nga bansibye bakusiba nga baagala sente zaabwe bansiba netukwata ebintu by'omu saaluuni ne batuwaamu akasente ke baatuwa kubanga era baali ekintu ne oba okiguze leero enkya n'okiteeka ku katale oli bw'aba akigula mu bukadde kuba ebintu byaffe byali bya bbeeyi ate nga birungi naye baabigula ku layisi nga ndi mu kkomera wabisingayo obusinzi mu bamanerenda anti bamanerenda labayo Adija
bw'oba oteeka ekintu mu bammanerenda endagaano esoma nti obaguzizza so si kusinga era wadde bammanerenda be baabinona era ninga eyabitunda ye endagaano yaabwe gye bakola oba owaayo emmotoka era bagamba ogibaguzizza kati byadda era ninga eyabibaguza ne balyoka ne batuwa akasente akatono nenvaayo mu kkomera. Abalungi abatulaba yadde enkooyeemu olunaku olwaleero era mu ndaba nzimeera nzikira naye ng'emboozi ya Latifu ono njagala okugiwulira njikenkuke bulungi. Abaana b'obuwala nsi bagamba ebintu ebyamangu bigenda mangu. Genda onoonye omulimu okola, olina omulimu gw'osiba nviiri, omulimu gw'okusiba enviiri bugagga. Latifu osobola okukola n'era gye biwunzikira ng'ofumbiddwa teri atayagala kubeera mu mbeera nnungi. Ozikola n'ozirabako awo nga nnyingi fumbirwa mugagga munno neero owunzika ofunye ebyo ebintu by'okufumbirwa oli mwavu onoonya omusajja omugagga tulina yadde 10 by'ebizibu byemusanga. Beerako n'eddala we weetuusa omugagga gy'anaakusanga. Bino bye bagamba omutambuleko eyo simanya mu mahooteeri mwetege mugenda ggwa ku bibambulira by'abasajja. Omusajja omugagga amanyi omuwala alina class era amanyi atunuulira omuwala waati n'agamba kati oyo afeekinga fake master ono ddala planned kid aba akulaba kubanga ekisooka ebintu byewakuliramu tebyekwekera kati mwe mwalwa ebutambala kyo kituufu twalwayo si mu bubi naye mwali obutambala kati environment y'obutambala ne Kampala yanjawulo kati bw'ojja n'oyingira ebbala sister jja tusiba akaviiri obwo obulamu obumanyi Katonda akuwadde chance bakuyiseeko kabaga eminyonyo. That was a very good start kuba nti kale mwagwa mu mbizo omusajja ng'ova mu kkomera wavaayo otya? Naye Adija kankubuulire kino omuwala yenna anyirira yeeteekamu ssente nsuubira naye teyandyagadde nnyo okufuna nnyo kifoofu ebiseera ebimu omusajja naye yandyetaaza okufuna omuntu agenda okwetefa abakazi omuntu agenda okweteekamu ssente nga naye ayagala abamuyimiriza ng'era kalekaleko nga beebo gyokoma okwefeedinza era ab'ebigaali be bagenda okuyimiriza ate mwali very ambitious temudda mu kyalo twajja tumazeeko nga naffe tulina obeera obulungi lijja lino yali nnaku muganda wange kale eby'ennaku nti nakulya munaku tebikyakola mawulire naye ennaku teyenkanankana kuba ffe twalyanga n'endiizi oyo w'amenvu ffe mama waffe nga musalasala ng'ayiwamu munnyo ne tumulya nga yemmere ate era n'endiizi naye natuuka nakugwayo mu lusuku kati mune bw'ojjako e Kampala oba olina kulwana nnyo okulanga obeera bulungi naye nga bansiba ebintu bulaza nga ayita abammanerenda nga batuwaamu akasente ke batuwadde bannannyini mukolo nga bajja ku poliisi nga mbawaako 5,000 nga mbagamba bagira bammanja ku bukadde 2 nabawaako 5,000 nga nange banta kati sisita wange ekyamazima yatandika ozoliga mpola ng'agenda avaako naye nze kyendowooza mu mutima gwange omusajja ono alabika yalowooza nti Latifa bwe yatuuka eno yanyumya bingi wakiika amuzontosa abeere nga takyali muntu oba gya psychological touch ey'okuba nti yali agenda kufa n'atubonereza ndowooza okulya ssente ze essuubi lye yalina mu musajja all those things ebyo nabyo weebiri naye era n'ekyo tukirowooze kibeerewo kuba kati embonereza gye yabonereza ng'oyinza okugamba essente zeffe abaazimusabanga ebiseera ebisinga kuba oli omwami teyasabwanga nnyo nga si we w'okusabiriza muyivu yasoma buli kimu ng'akikola mu budde buli kimu ng'akimalanga naye sisita yatandika mpolampola okuzooleka mpola olw'ebyo ebyamutuukako
bw'omuwa caayi genda olaba amuyiye mu mutwe ng'ate mbu ndi mu kunaaba ku shawa tonda bwe naaba olwo atandika ng'akwata caayi ng'amweyira Mariamu ndi mu kunaaba jjukiramu okuva eddo ngamba mbu saagala naaba mu nviiri ndi mu kunaaba ng'amweyira mu mutwe mpola mpola ebikolwa ne byeyongera ebyokuzoolika waya ne ziviirako ddala kubeera yagiranga pupu ate ng'amukolera waatudde n'amaana akugamba Mariamu ndi mu kwesiiga bizigo. Mada omuwala yali avuddeko muganda we yali avuddeko kakana nga tumututte ebutabika. I'm so sorry. Nze Mariamu waabwe buli kimu kyaggwawo saluuni tugitunze nali sirina sente zigenda kuddamu sasula bammanelinda kujjayo bintu saluuni eweddewo landiroodi abanja landiroodi weeri ku saluuni naye era yali abanjayo wano wensula nawo nga batubanja nze Mariamu waabwe wendi wano era gwavudde e Kampala gwategedde wendi saagala nakulagirirawo ne poliisi ne wejjira wano kitegeeza nze mbanjireese era gwe nze n'essimu nazikyusa enamba nazikyusa wabula ekikumpisizza kwagala kufuna ku buyambi nsaba kunnyamba ennyumba nagirekamu ebintu nga sirina wakubitereka nga n'okubijjamu ngambe nti oba kambitwale gye nzijja okubeera oba owa mama wange ze ssente nga sizirina landiroodi abanja ennyumba oba yalanga naddeeyo ku maleediyo nze simanyi nga nyina obubanja ne transport eyantuusa wano wendi naye neewolamu ewole kuba namugamba enkya ngenda kukuwa Mariamu nyina ebizibu nze golaba. I'm so sorry. Abagole babanja sente zaabwe. Owulira omuntu ng'ayogera ku bizibu owulirira ddala obulamu nga tewali. Nze n'ekyokulya okukifuna lutalo nze ne mama wange tamanyi wendi. Nasooka nengenda mu kali akayumba kaffe ke twagula nendaba nti bajja kunnoonya bajja kunzuula nenvaayo sisita wange ali mu kkomera ali butabika we naliite ekkomera ali butabika era alinga ali mu kkomera takyategeerekeka eyali omuwala omulungi takyategeerekeka eyali omuwala omweru kati inaddugala akwasa ennaku simanyi bbanga kiri agenda woneramu buli lukyayongera kutabuka sigambe nti nkwate kubonoonye oyo omusajja mwegayirire mugambe taata tusonyiwe okulya oba ssente z'oba biki siina wensobola mumusanga ate gyandi mubuzibu bw'amaanyi ate era nange kwegamba muganda wo nawe webyakukwata byankwata waliwo n'ebirala era byempulya nga saagala kwogerako ebintuukako katukuyambe tuti naye ate teyanditubonerereza kutuuka ku ekyo nsaba ku buyambi oba just omuwala yafuna psychological torture n'asiimuuka byonna anyway bisoboka byonna bisoboka kale alina amagezi ag'enjawulo tunoonyeeko ye lwaki weebise feesi mama lwaki oyagadde tukubike okumbika feesi yange nze mmanyikiddwa nnyo tumanyikiddwa okuva mu kyalo gye twakulira ffe twakula ku kyalo nga teri atwagala olw'obwavu obwali butuwunyako munnange omwavu ani ayagalibwa kale nga waliwo ebintu nti bye batuteekateekako kati kyogamba we bakulaba wano we bajja basonga banja tusonga
Mama we ne kitaawo bakitegeera mukyalo nti Latifa yafuna obuzibu. Bakimanyi naye bambuuza akana n'akataano nze sina wembi naddala mama sina wembi munnyonnyola. Era ajja kuŋŋamba mwagenda Kampala kukola ebyo kukuula basajja bagagga mwali temulina mikono gikola era ebyo byajja okuŋŋamba. Abalungi abali ku HK Media y'embuzi mwana muwala Latifa tolina ky'ommanja kakasa ngimazeeyo obwedde abantu muli mu comment section mugamba part 2 neŋŋamba nja kumala kugenda eri mukyala wali ono omuwala gy'abeera asobole okunnyonnyola kuba ono ye muganda wa Mary. Ate ekirala adijjaye nze simanyi ono omusajja sijja kulimba oba atwagaza ki kuba ekyamazima sife abanoonya ye. Aja teri mukazi anoonya musajja nti jangu nkwane jangu mpase. Ffe twali tuva mu byaffe, twali tuva mu bubaga bwaffe, ye yayimiriza Latifa. N'esaawa zino nekyosasulira oba tokitegeera dijja omanyi okubeerawo mu nnyumba n'olaba ebimyanso n'olaba omuliro nga gwaka n'ofuluma n'oyita neiba n'omugamba ennyumba yino eri mu kukwata muliro naye nga okuddamu mu nnyumba nga temuli kinyooka yadde n'ekyo. Nedda sikugwa olaba abintu abalala batalaba ntegeerera sandikuyise singa mba nti no basitegeerera sandikuyise era obwongo bwange bukola bulungi bitandikawo ssaawa nga 6 kati nkola eki sijja kulima sinkola ekyamazima. Fuli musajja sifa bamuyita nti jangu kwa ne sister wange esente ze yalinga asindika sifa bazimujjanga musawo naffe twali tetumanyi nti ye bwatyo bwakola ate kyemmanyi yali asindika olinako mmeka. Ate nnyina yadde 10 sirina abagole singa saabasasula dda ebintu byange biri mu nnyumba baabiggaliramu oyo naye annoonya lulwe ayagala musasule ndyoke nzijemu ebintu byange babikwatira nze wendi nsula ku mukeeka. Ng'owulira stories z'abantu n'owulira ng'oyagala kukaaba. Akayumba kembeeramu oli yaŋŋamba nkabeeremu ebbanga ttono ajja keetaaga muviire naye ndowooza waanajjira okuŋŋamba nti nveemu nzirawa sikyayina mulimu. Ate no gye mwagula eyo sisobola nanti era sobola beerayo sisobola kubeerayo kuleka nga embeera eteredde sobola beerayo. Ate n'ekirala nagezaako gamba nti oba nkatunde naye neŋŋamba entuuyo zaffe kati ate kyosigazzaawo mu bulamu bwensi okitunda bw'okitunda sente ne bazikubbako oba ne zifa. Bwe nadda ku kyalo buli omu ajja kusunga w'amaama kozi nga bw'otunda ng'ogulirawo property empya ng'ofissaako balance. Ebizibu bingi tezisobola nakummala ate oli bw'otunda ng'oli mu kizibu bakufootola buli omu zayagala zaakuwa. Ate ng'eno na mu kyalo bambi mukwano ku kyalo wa maama sobola kuddayo mu nnyumba ya maama nti ntuulaawo. Abawala abaddangayo nga beebitiggula beetisse biki busawo bwa sukaali busawo bwa miceere bandabe nga ndi kuli sifaanambala awo abatunda giraasi maati wonna awonakasiro beeka abasanda babutambala awo wonna okutandikira awo bandabe nze nanga tandika okusaba 10,000 ate n'omuzadde wanyuma okola ng'osobola okugulayo ku mafuta omunnyo naye kati maama buli kimu amafuta ag'ettaala temunafuna sola yaliwo naye yayonooneka ate yayonoonekera mu budde obukyamu nga tetulina ssente nga waliwo ebizibu. Omuzadde okulowooza nti omwana we ateredde ne mukyenkeera ng'omwana we ali mu kukaaba maziga, it is very bad. Abazadde tusaba Allah atusaasirire abaana naye si byangu. Mariam nzikiriza nkusiibule katulabe insha Allah abantu kye banaagamba nja kukomawo booli awo bambi batuyambire ddala.
nkusibula nga nkujukiza nti Sozo Property Consultants wetuli okuba nti no tukuyambira ddala fe wetuli ku lulwo tugula properties abalina property nga muzitunda tujja ne tuzigula ate tutunda era bw'oba olina property gy'oyagala jangu tujja kubeera tugikuguza oba oyagala ttaka oba oyagala nnyumba ate ezo ennyumba tuzirina zonna buli nnyumba gy'oyagala tulina ennyumba zonna okuviira ddala kuba mufuna mpola zize mbalambuza amayumba ag'enjawulo nti ku bukadde 2 osobola okutandika okwebaka ate nojja ng'omalayo mpola mpola ezo ennyumba tuzirina bulambalamba bukadde 10 ojja n'oyingira ne weebaka nojja ng'omalayo mpola mpola bukadde 25 oyingira property ne weebaka nojja ng'omalayo mpola mpola yeyo no Sozo Property Consultants weeri kulwanirira muntu wa wansi tulina poloti okuviira ddala ku miliyoni 1 okwambukira ddala waggulu tulina poloti eza buli kika tulina estates zaffe eza buli kika tulina amapoloti aga buli kika agali ku byapa agali ku ndagaano yeffe Sozo Property Consultants kuba bukubi simu gamba nti Sozo Property Consultants hello fe tujja kubeera tukutuusaako services zaffe ez'enjawulo webale ku subscribinga webale kundaba woba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe bwotyo okubeera ng'otuyungako oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum